Yes. Abamu batuuse ne bagamba n'ogamba Shira akola mulimu ki ogwamuwadde emmotoka eyo Range Rover. Kakati kankubuulire bw'okola na media house nsibyeyo emikono gyange wano ebiri njagala one media personality mu Uganda akola sente z'akola. Mumulaba mabaala ag'ekiro gonna mumulooza mbwali mu kuspendinga sente. She earns money. Buli invent gye mumuwalako there is a percentage on it. Kati egyani viringidde emmotoka mumanyi nti yaserinza out ebbala eyo that day yenga afuna mwe mubuukiranga ennyana yenga ayola ki sente naye yagala kitegeera ndowooza bwe kiri and all over bwe kiri Shira okutuula obutuuzi mu restaurant n'agi influencinga she charges between 5 million to 10 million. Teacher yakusomesa afuna mmeka ensi ekyuse ate namwe musobola okukozesa social media ne musinga mbuulirayo one media personality amusinga following. Ekirala ye message yesi ya bukyayi mweyamu yakuwalana tewali media company ejja kuleeta birango ku social media blog yonga yakuwalana. Who was the youngest young girl accredited to cover Chogam 2007? Sure. It was her. Who was the youngest first African female young girl go back rating or covering a BET? Omanyi mubyerabira Tetubyerabira sebo. Mutegedde ndowooza. Bwekyo bibiri nze Shira singa yaguze private jet nali badde ku party. Nenze muluke yange yasooka najigula ndi 22 years. You get it? Nali badde ku party. Ne motoka no. Ne mumumbulire yazikola. Njagala Shira asulewo ebyapa ne bank statement. Simple. Kubanga banka zonna kati bu banking checking eva mu Kampala Sheraton. Bank eraga ndio banki nze check ya milioni 10 Kampala Sheraton yekoze iki yekusasula. Ne banegolo kwa balina akasajja. Otegera ndowooza. Eyavudde kasubi ku kaboda nga kamububa naye avuma. You get it?